Ebya Pretty Nicole okuba nti no munnange yawereddwa omulimu ku Baba TV tebinnagwa, bangi bakyagenda mu maaso n'okuba nti naate beemulugunya ku nsonga eno. Ene Newspack channel webale kuba nti naate ojje kumideko mangi genkuleetedde akambeere nga kuwa munnange Pretty Nicole ensonga ze tezinnaggwa. Okitegeera kaakati bavuddeyo ne babeera nga bagamba nti full figure ne Pretty Nicole tebasaanidde kubeera nga bakola ku TV. Full figure yavuddeyo n'alyoka awolereza Pretty Nicole kaakati no naye bamuyingizamu ne bagamba nti abantu abo ababiri tebasaanidde kubeera nga ate bakola ku TV. Simanyi oba ggwe endowooza y'eri ki, osobola ogirekawo awo mu comment section. Katubeere nga tukuwa obutambi buno. Nze ndi munyiivu nnyo eri UCC okubanga ereeta abantu abatetegerekeka ku by'empewo eby'ennaku zino n'owulira omuntu nga simanyi ne siniya tagituukangamu nga wa P2 wa Nassare wa simanyi biki tibamulese naye akola ku TV. Okola ki ku TV gwe atalina kyogenda gamba ggwanga? Gwe minisita Balamu, minisita w'abaana abasimanyi minisita w'abaana simanyi biki muliruddawo omwana okujja nga Pretty Nicole okola ku TV akolako kyagenda ku inspiring ati basenguke muri ku TV muri okwo mukolerako emintu ebitategereka simanyi bano bafulu figa bakola ki ku mawulire ddala mu butuufu okujjako kubanga mwatufulanga basiru mwatufulanga batategeera fe abasomye amawulire ne tugakuguka ne tukola how professionalism mu mawulire bweyina okubeera naye kakati misabalyeku muleese obuntuntu muleese abaana betulebe mu scandals balwanira abasajja omwana akola ki mwana tamazeeko yadde P2 mwana tamazeeko yadde ki ne mutugamba nti ne mubaleeta kujja kukola ku radio mubaleeta kukola ku TV abaffe betuli mu kuteekamu ssente nnyingi ennyo babikamiye professionals bagenda kukola ki naye lwakuba mmwe muleeta abantu lwakubanga mubalina simanyi siri numbers ezo ze mugamba lwakubanga abamu babeera bamaze okwegatta nabo lwakubanga mmwe directors abamu bamaze okwebaka ku baana bano ne ndyoka mbaleeta abantu bano ne bajja ne botwonenera amawulire mmwe bantu mwe tugenda kubatwala mu kooti. Gabriel Bule vaayo tulwane ku nsonga eno. Abantu bano balina okugenda mu kooti. Tukoye abantu okuvaayo okwagala okulowoozesa abantu nti fe abaasoma amawulire we are stupid tituli basiru tetutegeera ebbanga ffe lyetumate mu mawulire tetweyambudde tetwebase n'abantu tetwebase nabo okumala kufuna mirimu gino tetuzze kwogererako bintu bya kisiru tetuzze kuwemulira ku ma-TV n'ama-radio. Lwaki mutuleetera ebintu ebyekisiru mubajje batandika okukola programs ku radio? Lwaki mutuleetera abantu abatategeerekeka mubajje bakole programs nga zino? Mwe abantu abali concerned UCC you should come into these issues. Omwana talina example gyasobola kuwa banne fe abali mu kuweerera abaffe. What should we say? What should we do? Nga abaana baffe tuli we are putting in millions and millions of money nti bajje basome journalism bajje bakole kino. Omwana kati ali eyo role model wembwa ajja kugambe Nicole ye Pretty Nicole ye role model. Minisita Balamu oyo omwana abadde mu office y'emirundi emeka nga sagaza abasajja sagaza simanyi ye ani sagaza abasajja biki. What are you trying to show this country? Mwe bantu mmwe temututwala ng'abantu abatategeera. Mmwe tugenda batwala mu kooti balyeku be ready kubanga tugenda kutwala mu kooti. First of all, lwaki mutuleeta abantu who are very unprofessional? Mwe you say what is your work and what is your role? Temutusiruwalirako mwe bantu mmwe. Tulina okwogerako amazima. Aboogera amazima be muvuma. Gwe oba tusomesa mwana wo nga tomanyi kyekitegeeza musirike gwe sirika. We are paying a lot of money for our children. Abaana bali mu primary, abaana basasula emitwalo 8, abaana basasula bukadde primary school. And you don't want us to talk about it? Abaana basasula bukadde buwana na bwa sente, then why do we pay for that? Lwaki tusasula abaana sente ezo zonna nga bagenda kutuuka even to M? Thank you so much. Atali muzadde tasobola kukitegeera. Haine government katazo zatandika okusasuza mukwano. Amasomero ga government ge gasasuza wamanimbye. Amasomero ga government laba nono kati kyekyo nabagambye. Ono Joel ataweerera mwana tasobola kutegeera. Obadde okimanyi nti nabbingo lya government takimanyi. Agambye abaana tubateeke mu government. Nabbingo is a government school. Nabbingo is paying 2M. 2.5 2M. Those are government schools. We are struggling so hard. We are paying in a lot of money. And from there, the government encourages me and tells me, you know what? I've also introduced an institution. Please
Take your child to Makerere University. It's a government institution, not so? Makerere is a government. Makerere government. Makerere University. It's an institution ya government. Webale nnyo anedda mune njagadde nti bano abebbali basobole okubanga nabo mune bakibuuza bakitegeere bulungi naye olabe Makerere University eyandibadde ya gavumenti naye esasuza abantu kati kyemba nkulaga nti mukimu kyakuswagoli nga tukinoonyeza bunoonyeza okulaba nga abaana ffe tubateeka we bateekeddwa okubeera kati gwe Makerere bw'oba wanteerawo n'onteerawo professional nti journalism n'oginteerawo baba nabana bangambye it is government omanyi mbadde njagala nze mba nkimanyi naye mba njagala ndabo baddala namwe mubitegeera oba mubimanyi osegeera kakati ddala okitegedde it's a government institution epeyingisa eyandibadde eya wansi okufuna course e Makerere balina ne points ze baagala. Can you imagine? Balina n'emitendera kwe bakola ki kwe batambulira okusobola okutuulayo mu government gundi zaabwe. At the end of the day, olwanyi omwana wa kirwanyi bambi kinyabo bakisebo kisomye nnyo kyefuddeko kitobye Nikolo yali eri ali kakeeka ebintu abifulidde kakeeka. Subscribinga, likinga, lekawo bakabwawo mu comment section. Kakati natekkiriza tubeerenga tugendako ewa full figure avuddeyo n'abeera nga atabukira Lukwago. Mumanyi amu atasiza myoyo meka wano. Bana basajja oloko balayifu feri yabalema. Buli kantu akajja kayamba bana Uganda bakakola mu politics. Bakagata mu politics. Tebaga bana Uganda bakulakulane. Eje emyala abana babba abantu bayingira ejo mweje emyala. Abana babeere ne babeera baganga sita mu myala. Amu bajja omwana kuzimba kamaduuka nakuzimba kenkola kwa nekubera kwa security tufiirwa wote. Bine bintu balukwago balina bikola. Balukwago balina bana Uganda bafuiza bana Uganda kati adagenda kwa president wesimba ku PPF. Bwera nga tajja kumalako yakomyewo wategedde nti bagenda mukubeeri sasa kuwangula Museveni kati yakomyewo kubwa Lord Mayor kyovola bayafunye tooko kati amwe kwasanga tooko just ntino afunya breakthrough ya tooko kutegeera abadde akimanyi era yagambye mubategeera ne bawandika bazwanika zalagawa kiringa bona babasuubuzi abantu bali mukusibwa lya kubasuubuzi bali mubagamba nti abasuubuzi bagalewo amaduuka abasuubuzi benyinyi be bamanyi bayitamu be basuwa wate bawa president bana befula nti bakulya abasuubuzi abasimanyi bani abakola mu bubondo bo bagenda wa president bagenda wa genocide n'abawa sente bo ne basirika mwabasuula mwabamanya emisolo wegiruma mwabamanyi basasula amaduuka tebabawa president tebawa genocide busale bo bagendayo nga bani maduuka gabe gali luddawo bakolerawa yirwate baba kubasuubuzi abasuubuzi ne beerondamu abakulembeze baabwe nga basuula bali nnyo ennyonyi ne bamanya emisolo beguti UR enkwata weti ne weti nga bebe yogere lwaki abogeranga lubaali kati bagala mugale wonze bampitira ddiirwa eyo bapromota bamala okulemerwa ekintu kye bali bakuba ginosale bakiza mu basuubuzi. Pastor Aloysius Ujinga alina kyagamba wano. Mukwano gw'abangi era mukwano gwange ateganika His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda, alaze interest nga ayagala ekisanja nate ekirala tenga agenda kuwangulira waggulu kasookedde awangula tagenda kuwangula nga bw'abadde awangula bulijjo ku luno yeevuganya yekka kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okitegedde ngambye nti ku luno Museveni yeevuganya yekka naawe atamuwagira okimanyi nti ku luno talina amuvuganya. Bagenda kujayo empapula abantu 8 nga bw'oba bagatta tebakola muntu ogwo tebakola muntu omu avuganya abalinga abavuganya beeyuzayuza abasiru ne bagoba abagezi kati ate abagezi nabo buluusi baba beetaaga abasiru tolina bw'obeera mugezi ng'ate omusiru taliiwo okulembera ekibiina wateekwa okubaawo abali emabegawo eyo ne bwenvaayo. Olunaku olw'eggulo Pulezidenti wa NUP twogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu we babadde mu kuziika aliko bye yavuddeyo n'abeera nga ayogera nabyo katubeere nga tubikuwa naye nga kitalo nnyo kitalo ddala Mukama ayongera okuba nti nno agumya ab'eŋŋanda z'omugenzi. Museveni njagala oyimagininga ekyo olwo muwalawo
Gwenda muli anjagala imagine ntono mwanyoko. Gwe kuleije oyina abaana bawala oyina abanyoko. Oyina abenganda zo. Jagala mumanye nti enseeba laba. Ate temusobola tutta ffenna. Ate namwe muli bantu, ate bino ebikolobero namwe bye byatuukako, namwe mulumizibwa nga ffe, ate mwe muli bafaala mulumizibwa na nnyo, kuba temulina baggulu. So njagala mumanye nti temugenda tumala mu maanyi. Nedda, Lubongo yasomye amanya ga bonna be musse, bonna be mutulugunyiza, twali tuwaniseeko. Lwaki mulowooza tugenda kuwanika kati? Twali tupoyeeko, lwaki mulowooza tugenda kutuwa kati? Tetugenda kulekeraawo, ate buli gwe mutta ng'abantu abalala 1000 batwegattako, kuba nabo bamamaze okulaba bali mu bulabe. Gwe musiba ng'abalala batwegattako, kuba tetulina musango maaso ga Katonda, ate mwe mulina omusango. So tubategeeza bate mumwe tetugenda kulekeraawo. Tetugenda kulekeraawo. Marinos mwamukolako ebikolobero byonna yagaana okuwanika. Atuuse kufa ng'agaanye okuwanika. Mwe mulowooza tuwadde lesoni ki? Yakuwanika oba yakulwana? So tetugenda kulekeraawo, tetugenda kuzikiza, tetugenda kupowa. Njagala okumaliriza nga neebaza family ya Marinos mulundi omulala. Mwebale nnyo. Mwebale nnyo. Mwebale ddala. Butatusalira musango olw'okuyimirira ku mazima. Mwebale nnyo obutasambajja mwana wamwe olw'okuyimirira ku mazima. Ffenna abantu baffe beeraliikirira naye tukola kye tulina okukola ku lw'ensi yaffe. Eyali muninkini wa Bad Black munnanga avuddeyo n'abaako byannyonnyola we yabadde ku Spark TV bw'ati bw'agambye. Munnange mabega social media yawuuma nga tulabamu exchanginga ebigambo n'oli omukyala Bad Black. Ne tugamba Kimulwe tuli mufuna munnange. N'asalawo tubuulira alitubuulira. Mwami Kim Swaga mbadde nkusaba era okwanukula nti bw'oba weetaaga eno DNA genda onoonye Sekuya Eugene gy'ali mwogereyogeremu ng'abasajja mujje mbawe DNA kubanga right now Eva bibeera by'oyo omukyala naye nga sekisenyako ebigambo naye I was just open because I've been quiet for a lot of time. I mean for so many years nga nyigirizibwa oyo omukyala. So nagamba, let me come out and say, you know what, enough is enough, and split the secret she didn't know maybe, and the world didn't know. But okuchaza image ya omwana ali innocent, nasalawo siraya kudamu kwogera ku issue. But yeah, it is what it is. You saw what you saw. I wrote what I wrote, and I meant what I meant. Yeah. Omusango tegukwata otwala omwana n'omukebeza ku DNA without the Bamu's consent. Semanyi omusango nkwala then tuja kulaba mu court. But yeah, I did that so many years ago. I was trying to protect and maybe be sure as a father. Yeah. But the chini jako kubamu zatawe omwana. But yeah, it is what it is. Kyakunyigiriza ennyo oba kusindikiriza ennyo n'ogamba kotekinge that step kubanga eyo step yali ndalamuko munna omusajja aviirayo n'akola ekintu behind a woman is back. Byali bingi, you know, oyo mukyala mumanyi life ye, mumanyi ye kenyina kyeyogerera munno omwana alina abatata babiri. So omukyala watukira okubuusabuusa, then why not me going an extra mile and be sure? Yeah, so that's what I did. Yeah. Omwana. Yeah, omwana sinjaga mu protecting njagala abe nga tali mu bino, but yeah, it is what it is. Everyone. Nasigala omulabirira. Nina abaana bokulabirira bangi naye era she is my daughter. If at all I can do what I can, I will do that. Okay. Nga abaana abalala bonna waliwo ne besitazala nenga mbalabirira. Yeah, so okay, twalabye yazadde omwana munange. Oh, Kongs, yes, I saw that as well. Kikyoyinza omugambisawo. But she's a good mother. I respect that. She's a good mother and I congratulate her. So agira afokasinga kukubeera maama. Nze nali nkooye okunyigiriza n'okunvuma
Yeah. So I think now, since she's a new mother, she has more time to focus on the newborn baby and her life. Yeah. Yakuvuma byakuluma. I know, but I was patient enough until I was like, no what? Maybe I'm a Chavamanyu Itamanyu Rachi, Taina Kufuma, Zanafu Mulala. Yeah, that's why I came out. Okay. Yeah. Mchala aliacha. Mchala mulungi. Lwaki wamutukweka? Omukyala mujja mulabanga time bwetuuse tu. Embaga yajja omanye kati tuli mu myezi gya mbaga emikolo okiraba bannange. Tuyinza okubanga twewasa ddala naye nga temwamanyi. Sigambye ngamba kiyinza okuba. Gwe public figure ne tamanya. I know, but it's a joke. But when that time comes, of course, yeah, inshallah, kijja kubaawo. Bwete tambudde badde mulabi mulungi olekwekuumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga, olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Weera bulungi, weeraba.